kino ekivulu kyo Bobi Wine yakitimbye nga watira okuteekayo abayimbi. Simanyi ninga kyemmanyi bayimbi bonna n'abatabadde ba Alien Skin bakenzo bonna batimbye okulaga oli nti tukwagaliza. Akleo Kivumbi is missing tukiyise nawo. Bobi Wine gwe yabaddeko ennyo leero ekivulu kya Wizo ne kibanga kya Isaawo. Era nakyo tekigamba bakuuma ddembe nti omuntu ngoyo mumukutte omutwale mu kkooti. Okusinga omubuzaawo amanyi omusango gwe. Ensi ey'okubuzaawo abantu si nnungi abantu baba batyamu bantu. Era omuntu abuzeewo ate ensi tugamba nti ya democracy. Ekivulu kyabaddeko kye bayita abaana abawala abanyirira. Abakadde twakoma bbala bakuwa ekipata ya Zali. Abakadde kino kyaddeko abato. Kino kyabaddeko baana bato. Katugende ku gundi ku mama wa radio yazze. Mama wa radio teyaze. Omugenzi. Mama wa mayanja yazze era nabadde nsubira nti bajja kubeera babiri awo balaba. Kuba tatambula babiri mu biseera by'okwekubagiza. Mama wa radio bangambe nti nali ggulu. Kalo kiyayogera kiyakubamu ogundi. Njagala kasente ka poloti. Waliwo abamukwata ne bamuzingazinga ne bamuyoola paka ggulu. Era nzo kuvaayo nazo. Alizo kufuna yakasente. Yo baba bazikuwadde ezo tezitukwatako. Zino ez'ekivulu zino. Gift of Kado kye kyamujje mu mbeera. Gift of Kado yagwa eddalu. Manyi eddalu lirina emitendera. Koloni yakyogerako nti eddalu ly'abantu lijja mu mitendera. Waliwo alya kasasiro oba wakwata ejjambiya naba wayogera ebitakwatagana n'ogamba nalayika zivaako olumu. Kati Gift of Kado zibuukako olumu. Neroki Giant be bantu abakyankalanyiza stage be bajjeeko obujja. Nsemba okola mu video nga mugenda kukima bintu ewa mukyala wa Bruno Betty. Yali saakasi ebintu ebyo twabikima. Mwagende Masaka bya ddala ani sponsor wammwe. Ebintu ebyo twabikima. Tujja kukuba olukuŋŋaana lw'abannamawulire twogere ku nsonga ezo. Bruno Betty tumukwasa ebintu ebyo mbutongole. Newankubadde ye tayagala bikola ki? Wekwata. Ye tugamba mbulaki tumulumirirwa. Natamanya nti nno naffe twasonda. Embaga yali nsonde. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Nze lujja omulungi atulaba okwetola ensi yonna ndi ne Bukenya Media tusinzira okusula motors ate tubuutikira ensi yonna. Omanyi nti abe California batulaba abe Boston batulaba toka tuli wano okusula motors. Lumu omuntu yafaako ewaffe mu kyalo. Tata nange nze nenfuna information nga tata tanaba bitegeera ate nze nabikira ab'omu kyalo. Gali mu kyalo tannamanya. Social media girabe edduka. Eddusa ekigambo. Kasi naddala nga gw'olina data ng'ogenda birabirawo. Buli olabanga amawulire gasikatidde okutuukako manya nti data omukekkereza. Omanyi nti ku social media naakalaba ex bange babiri nga baba wasembaga. Kyokka sinnakola wadde ku kyala. Ekitegeeza n'omuwala ali eyo ng'alina ekirooto ky'okkuba embaga akwagaleko. Oyina omukisa. Zata bange bagenda bweru. Ate nze mpulira mu mbagala basiranire wano. Indako ba expo bagenda bweru. Buli gweyagala kayino linyenye. Ate nze manjagala asiranire wano. Sikolagana na kulaba X gali bulungi. Gali bulungi. Sagalira ddala pozi ganze na muchawa. Neba na bepanka bunno batuchawa lwa mbeera mbi. Waliwo ne X wange yafuna bloka wa mataka ku Entebbe Road. Ebisanyo lyo inande ozali amaali. Ate lwaki? Ate bloka wa mataka baba ne sente. Aina. Bakuba bikalu. Akuba ekikalu nafunya ku mpale ku macha n'engato nazitekalu bazikubira n'ayambala tangira ate engato nazijayo ku kiro bazimuletera kawunga ezisa 12 kitundu nazayo tangira nafuna engato abo benna kawuka katengato bomanyi benna kawukanza abo ku Entebbe Road gyensula balala mukko bavuga kawundo kalato si bloka abera kati yafuka wa estate
Katonda aba yamusumuusa n'amugya mu kino kiti ky'aba bulooka kitwogerako. Bulooka yaba ku ground wano. Bulooka era alwana kufunayo ka capital asuubuleyo ku kataka kubanga gwe guba omulimu gwe. Eyo layini mwaba alina otambulira. Nti asuubuleyo 10 ku 10 n'agisalamu 2 atunda 10 ku 10 ku 5 10 ku 5 awo n'asuumu. Afunyeyokko. N'akulaba zaatunza awo ate n'asuubula yiika. Kati yaba avudde kuba na babulooka be tumanyi abakuba ebikalu. Atalina mwadde 10. Kati gw'ogwawa wano mu by'emmotoka gw'obeera ki? Kati nze ndi wano ndi bulooka ate ntunda nsuubula nange. Olina mu kapito ate wojja walinga waliwo ennene eri eyasula motors. Era osobola okujja n'enkuguza ate eyasula. Okujja ng'ate nze yange si gy'oyagala. Ng'ate ku zino ennyingi eziri wano ezasula motors. Ne nakawa n'enkutwala. Gw'okikuba ekikopo wano ne wali. Asamba nga kasita nkupiimamu nga toli mu ssomboyi. Awo otambula. Kati awo tugambira nti emirimu gyabula. Ng'obwa bulooka weebuli. Obwa bulooka bukoma ku mmotoka n'amataka wokka. Anti bulooka kati nze nyina chance nti nyina social media. Ofuna akatale. Atalina social media kitegeeza akatale okafuna kiba kizibu nnyo. Bakati nze bondaba siguzangayo omuntu wange gwe nasoma naye nina motoka bati mukwano gwange nali muguzize motoka. Bonna benguza baguza lwakuba social media. Bapya. Bafunira social media. Obwa bulooka bukoma ku mamotoka n'attaka bokka. N'ebirala n'abakazi. Ngoli abeerawo kunoonyeza abasajja bali ku TikTok kwe bali ng'alina gurupu osasula mutwalo n'agikuyingiza n'otegeeragana nabo n'ogenda n'oli. Era ye agamba nti awonya bakazi kubeera ku street kufuuyibwa mpewo. Obwa bulooka bukola ku bintu bingi nnyo. Obwo bwa malaaya. Era bulooka ono y'ate tebamulya. Ye toyinza muyita najja n'oyoba oyagala. Wabula gwe omusasula omutwalo n'akuyingiza mu gurupu erimu abawala ne bazikuteeramu. Mirimu mingi tetuzigira abaana ab'obuwala ne batandika ebituveeye. Nono batwala abantu ebweru naye abakozebwa bulooka connecting. Connecting ye bulooka. Wa connectinga. So buli kyonna kyokola nga kirimu connecting amanya oli bulooka. Okay. Tugera ogenda kufuna commission. Si connecting abo connectings. Bulu connecting ne kisigala oba toli bulooka. Ye wofunira commission. Oba ofuse bulooka. Commission bye bimu. Kale. Tuli kusula motors bawe namba ye kati konda bisago nedda just omanye kuno kuliko abaana abaasoma ennyo ali adiza abanyonyola ate saasoma nnyo wadde tusinziira wano kusala amalodi naye n'abekololo batulaba kati ayinza obubuzaabuziba n'agamba kati ekituufu kyekiri wakyeva njagadde okyawule commission adi mwaba mawulire mwagala nnyo okulabisa si kyekyo njagadde ku lw'obulungi ali ekibuye n'ali aputawuni kasaba kuwenjawulo oba ofuuse bulooka kabigere mu Luganda mu Uganda wale baba bakutegedde dda kyogamba naye era oli ayagala akolage nti ate ategeera wakoze wategeredde ddala kyendiko nti commission gwentegeeza neno ndabisa n'ekirungi abanda bamanyi bulungi nti ensoma yange yali ya mukyalo gwe naaba mu vidiyo ewedde wagamba profile soil olina biseera nali njagala kukola fertile soil nze nakitegeera naye era n'osigala ng'ondabisa profile soil ekyo kati nze nali ntegedde naye waliwo yeefuula ataategeera andi kano omutwe munnange tulina ebintu bingi mu mutwe muno oba olina okunnyonnyola omuntu munyonnyola muno okoleramu ensobi oluusi gwe n'otategeera nti ogikoze oli n'aseka ng'osekera ki nga n'ekigambo profile gyekiri singa nno yayogera ekitaliyo bawe namba y'essimu buli ayagala emmotoka ajje kusula motors bafune emmotoka 0779 0779 21 nesembyayo 40 namba nyangu nnyo kubira Bukenya media bya mmotoka kubye emmotoka omubuuze emmotoka ezitanywa nnyo mafuta ezinywa ennyo amafuta ezivimbisa obutundu obulina bisero value byonna Bukenya media abimanyi era tuli wano kusula motors wetusinzira tubeera tubutikira ensi yonna. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nsemba okola mu video nga mugenda kukima bintu ewa mukyala wa Bruno Betty. Yali saakasi ebintu ebyo twabikima. Mwagende Masaka bya ddala, ani sponsor wammwe? Ebintu ebyo twabikima. Tujja kukuba olukungaana lw'abannamawulire twogere ku nsonga ezo. Bruno Betty tumukwasa ebintu ebyo mbutongole. Niwankubadde ye tayagala bikola ki? Wekwata. Ye tugamba mbulaki tumulumirirwa. Natamanya nti nno naffe twasonda. Embaga yali nsonde. Kitukakatako ffenna okunona ebintu ebituwulira ennaku ne tusonda omukolo. Esaawa zino akyali namuzisala leero ni akyasasula. Mukazi yagenda dda mu bufumbo obulala. Ebintu tugenda tukyali tulina we twakoma. Ne waliwo ne batukwatira. Kale ate tugenda kuddayo tubimalirize tubijjeyo tuyite olukuŋŋaana lw'abannamawulire. Mutulage ebintu. Tubalage ebintu tubikwase Bruno Betty ku Vision Group. Bw'oba Vision Group tojagala gwe kitegeeza tujja kubeerawo. Kubanga twagala obimukwasiza tubireka awo. Tumugambe ebintu ebyo bitereke noonya omukazi omulala tubikubeko ekuufu tugatteko n'ebirala byanjula awalala. Ani abateekamu ssente? Kuba ndaba amaanyi mangi. Abantu ab'enjawulo baatuteekamu ssente naye nga Solar Motors yatuteekamu ssente. Ye sponsor waakyo. Zaatandika. Yazituwa naye abantu abalala batwegasseeko mu maaso eyo. Kubanga yatuwa emmotoka emu. Ate emmotoka eyo tunagiteekako gundi. Omukyalo yatubanja ssente mmeka? Omukyalo Solar Motors agenda bimaliriza bigenda. Ojja kutubanja ofiisi. Sula ebyabikola nawe. Abikolanga. Naye obusente butono nnyo. Olaba sponsoringa bitamukwatako. Agamba mugende muno n'ebintu bya Bruno Betty nange mulumiriddwawo. Ate emmere y'ogumu ekitundu. Bitono nnyo. So munnange we mutwe muyimiridde. Naye onyumira ekkanzu n'ekkooti. Bulijjo simanyi nti abampi balinayo ekkanzu ezibatuuka. N'abaana bato bazirina tulaba Semakookiro wajambala. Kati woba odalinga eyo oba woba ogigula. Era nnonya z'abakulu. Kati weba mpanvu nnyo ne ngisalako wansi. Ogulya z'abakulu. Manyi nti wano myaka 15 awo oyita. Kati ate 15 mu kifubi batentuuka. Ogula y'abakulu. N'osala. Kati eyange gye nnyambala bagisalako. Era y'abakulu. Ng'obayinza gifunza. Bango oli mutidi nnyo. Kyeŋŋamba kati w'ogulira mu sayizi yange kati kuggwe basalako wansi ne sinema gikwekwaata kubanga ku buko tebakukkiriza kukwatako bakukwatako olina gireka etuuke ku ttaka ekoone ku ttaka kati olina okupima ne basalayo wansi ne bateeka ekiggwa. Kyobaddagala okuyisaawo nakyo ndowooza okifunye. Wanyumira ekkanzu eva nze abampi badde simanyi wanyuma ate koti wagira bakabuleza wakala bakabbeeyi kali kabbeeyi omukolo nali neguteekamu ssente amaanyi omukolo neguteekamu ssente amaanyi mangi ate bagamba abasajja oluusi olemezaako ennyo nawe oba olina byeweyagaliza oba omukazi wali wamwagala oyo ali wa musajja mulala ate omusajja gwalina mugagga kyobalaba Bruno agamba temuddayo bamugendawa nabatumyeko lwaki munyamba ffe yamanyi nti omukazi saa yonna ajja kwekuba mu mutima akoleki akomewo naye nyina n'akafuna nti ababiri bali bombi baani Bruno Betty ne mukyala we olimba waliwo eyampadde amawulire ago nti ababiri bali bombi ababoola bawali kugundi bonabona kugundi webakolera bakazimbe bakayita batya mu kibuga ababoola bonabona buli bwola omukazi akolera ku kizimbe ekyo abamugezi teriyo omukazi mufala akolera ku kizimbe ekyo babiŋŋamya ebizimbe biri ebi buli wowulira omukazi nti akolera ku kizimbe bwekiti oyo aba mugezi mwesonyiwe mwagaleko bwagaza akuwoomere goba waliwo abatandika ebibuuzo ebikuba abakazi b'omwakeedi abawala abali ku kizimbe ebyo bibiri abasajja abasubula engoye abazijja ebweru ne mu masitoowa biggwa
mwagala kuba bukubi bakazi sigambe muno yo kyakola ye already alina omusajja omulala gwe yafunye omusajja mumanyi bulungi nnyo omusajja mugagga n'amanya ge ng'amanyi sijja kugobera for security purposes mugagga kati talina kintu kyayagala wa bbululu amuwa byayagala emmotoka yamugulira kubanga yatuuka n'okugulira omuyimbi oyo musajja yagulira omuyimbi emmotoka $3.5 kati ate omukazi alamukole kigwe yebakako n'amuwoomera lwaki teyaguliramu omukozi wa TV ate lwakyamugulira omukazi galire mukazi gwayagala ayagala musajja munne osasula olwokuba erinnya owulira beti era bebe bimalamu n'omukazi amaanyi osasula si kuyiikiriza buyiikiriza mu nnyumba mulimu abantu babiri beti ne Teddy ne babuuza abaana nti nno taata wamakola mulimu kini taata wamanyani nti ye beti amambuuza ku bakyala mwenna abali mu kibuga mukeera ne munoonyaamu mukolera mu zaakedi ez'enjawulo weebuti muli mu kwekolako mbulidde buli kyakulya ekibayiseeko olwaleero mukimazeeyo era beesunga enseenene ziddemu abakazi bali enseenene ate bonna beeru abakazi bawaawaawa agenda muddugavu mu kibuga ogenda okulaba mwezi gumu nga mweru ebizigo mu byesiige teryagaanye ate bya bbeeyi mwesiige ebizigo ebyo naye ekizigo olabira nti kibi ng'oyingidde emyaka 5 kudda waggulu nga tokyali nnyo ku bya beauty nga tokyali nnyo byagamba mbu ndabike bulungi kubanga olwedde omaze okukaddiwa nga tokyeteekamu nti olabike bulungi kubanga ekizigo kya bbeeyi kati ekiddako kiri kimu kizigo kukulabisa ekizigo kirabisa abakazi abakulu bangi betumanyi abagagga sijja boogera wano naye nga nawe nja kumukuba akamamuli ninga wa magondo wano wa papa ntegedde lekeraawo mbuli ebyadde aba TO Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'Okumu, that is November. Bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington, London. Era nga ojja kubanga osasula pounds 1000 eri ggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabeegattako obeegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Mbuli ebyadde mu kivulu kya Wizo saabaddeyo ntemeratemeraamuko kyatambudde kitya naye nga ku byonna kye nategedde nti yabadde success. Ekivulu kyakotte ekivulu buli muntu kyayagala mu nsi muno era ogambira nti n'ekivulu kyanyumye abantu okubanga bazze n'oba oyimba nga nnyonza ennyonza kyekinne n'abatuletera ebintu ebyo nabo baatu ennyonza kiba kinyonyi kale kinyonyi kiyimba wekiyisaamu eddoboozi liyitamu neligenda omutala sijja kubanga basiruvedde ababyogera ebyekisiru n'oba oyimba bulungi otya ng'abantu tebazze kivulu kiba kikusaze era tuyinza nakupafominga bulungi ngolaba obutebe bwereere lwakuba nti nazi kuno abantu era bajja naye abantu tebafuna ssente kutya nti okujja kw'abantu awo bemulengera kati size ssente byakyuseemu omuntu asobola okubeera mu kivulu nga kirimu abantu naye n'olaba nga waliwo ebiganye era ng'agenze mu mabanja ekyo kituufu ne kati nga Wizo nze kimanyi bulungi Wizo ekivulu yakitunda yakiguza Nobat Events era Wizo kulasi tebadde abanja yabadde abanja ekivulu kyabadde successful kyanyumye Wizo yayimbye bulungi abayimbi bazze mu bungi naye mu ntandikwa wabaddeyo obumulumulu obutonotono wakati wani nani wakati wa omutegesi n'ab'ekifo ne ba service providers bano smart stage abo bakubi ba bidongo bandi abo ye bandi yaluddewo okubegenda ku stage kandi kyabadde bwe kitinze natuuse essaawa 10:45 azigenda mu 11 kubanga nagambye nyina okukeera nga Wizo mwagala mbadde nga ntimba buli wamu Wizo era njagala afune memories of good life ningamba nyina n'okukeera sagala byakunnyumeza 11 zansanze wendi 11 nga tewali wadde akavuba 11 kati wali wadde akavuba kati wali wadde omuntu omuleme yayingidde ku 11 ate ebifaananyi bye nalabye nga bagamba kyakutte dda ng'abantu bonna bali bweru bakubye bantu bali wabweru eno sweep abali awo abalinda baggulewo emiryango ebeera sweep ng'olwafrikana eggaddewo egamba teryakkirizibwa kuyingira nga zero balance stage yatandikibwa ku lwakono kawungeezi okuzimbibwa management yali egigaanye
kitemesimba Chichi ngache kigana sente zero balance olina abakuba akakopo even n'abakuba akakopo sente zigenda kujja ne babakkiriza ku Lwokutaano olunaku lw'Ekivvulu essaawa 4:05 ez'okumakya negamba nti no kila muntu mwenna out nga bakayi nefulumya buli muntu ne bagamba twagala sente era abazimba stage basirisizza abazimba stage bayimiriza okuzimba essaawa 2 kati bazimba zagenda okukola essaawa 11 nga stage tenaba kugwa sawa 11 bali kumaliriza kugizimba 11 ngere biseera singa stage zigwa lunaku lusooka nga tuyingira mu Kivvulu eggulo limu ebewedde ne sound check bayisezaamu mazo bulungi omuntu yasoose okuyingira mu Kivvulu ekyo yayingidde ku saa 12 ez'olweggulu 12 eyasookedde ddala okuyingira mu Kivvulu 12 kitegeeza abantu bazze ne basooka babeere ebweru kati awo Nobert n'agenda yayogedde n'omukyala gwe bayita Honorable Namyalo era yamuyambye ku bya Africano n'ebisotolinga oli abanja nekimutabukako n'alwana masajja Namyalo yakoze emirimu mingi n'alwana masajja yakoze ne okubuulira DPC nti Ekivvulu kyeyongereyo obudde byabadde bya kironi kati mbadde bya kumakya wano nga kitandika era Nobert yaluwanye ng'omusajja okulaba ng'Ekivvulu kibeerawo wiza kyabanja abasiteji bagenda kujja nga bona tebalina vibe babanja babagamba mulinde kwevuva ku mulyango oli abanja abebyuma abapoliisi mu Kivvulu poliisi ereeta embwa zaayo ssaawa 4 ez'okumakya neyisaamu embwa zayingiddeyo ku 11 okuyitamu poliisi bagimaliriza nayo lwaggulu Nobert nga tatera kukola waati Nobert atera okubeera steady ku luno kyamutabuseemuko ye generational promoter era n'afunayo n'omuntu eyamuyambyeko bamuyita Mukaaya promota Mukaaya Mukaaya yingidde mu Kivvulu akiyingiramu ne bakivuga ne kiba successful era obamaze okuta abantu okuyingira kati aba VIP abasasula etaano wabadde tewali butebe naye ng'obutebe bwe buli awo oyingirira aba VIP abo accessinga n'owa ordinary abo accessinga okagule obutebe bwadde bwakugula kati aba VIP ne beekumamu omuliro nti fe tusasudde etaano ogamba otya tugenda kuyimirira aye tugule obutebe twagala butebe VIP batera ogiwa obutebe kosa n'emmeeza ezibeera mu VVIP emmeeza tubadde emmeeza netubeera ne era VVIP abadde ennungi emmeeza obutebe nga bonabona bulapinge bulungi VVIP nga bakikoze VVIP nga waweddeawo kati mu VIP nga tebaagala bobba waki butebe bwabwereere ne beekumamu omuliro abadde bakibaze batya awo Nobert najja nalaba abantu nga bakyagala bamuyita n'agamba abantu mu VIP mubawe obutebe kugamba Nobert yagezezaako okulaba nga buli kintu kitambula nga kitambula bulungi nadde bya zereeti madde mulumulu era omuntu eya zereeti tetegedde firimu yabaddewo yonna tetalabanga ku Kivvulu kirungi ng'ekyo banga okuva awo ku 12 buli kintu kyabadde successful abastage ne bamaliriza abasawundi ne bamaliriza bulungi nnyo buli kintu ne kibeera so yakiri yalinze buli kimu kyabadde bulungi nnyo endongo netandika endongo yatandise sameka ku saa 2 kitundu webalanso okuperforminga omuntu okujjako ku stage asooka ku sawa 2 kitundu wizo najja ku saawa 4 kitundu oyingira stage era abayimbi babaddeyo mu baka stage nabangi ne bayimba upcoming abo bawaddeyo nga mukaaga okulaba upcoming batumalira budde nga bangi abakola amanya gaabwe bazze upcoming ne babanyiga full stop gira mubeereeyo katusindike kati kubakuba endongo gift of kado kyekyamugye mu mbeera gift of kado yagwa eddalu manyi eddalu lirina emitendera kuloni yakyogerako nti eddalu ly'abantu lijja lijjira mu mitendera waliwo alya kasasiro oba wakwata ejjambiya naba wayogera ebitakwatagana n'ogamba naye alayika zivaako olumu kati gift of kado zibuukako olumu ne Rocky Giant be bantu abakyakalanyiza stage be bajjeeko obujja
Gift of Kado bamwadde nyimba 2 ate ne bakola ndowooza ensobi oluyimba lwamumanyi nti nno lwe lw'amaanyi olulungi Traffic man officer ate ne balulekayo nayagala aluyimbe nga bamugamba kivulu si kikyo Shawizo yeki yakoze okuvuma buvumu naye kati abo ba Gift of Kado abaludde okuyimbako ku stage babaleka ne bayimba si kiki omwenyimba nga 5 tetulina budde kati jo yayimbye waba baddeyo eri kati jo Gift of Kado yayimbye anaddamu kuyimba wa empisa ze yalisezza era bayinza obutaddamu mumuwa ozingaoli anabeeraawo nga ddala talina bayimbi nga ddala alaba mubakasagi teriyo bayimbi Gift of Kado yaliwo nagamba jangu obeerewo nga bali abayimbi abategeera bwe bajja kati baba tebamuyise koolo ndowooza nga tebamuyise abayimbi bazze buzirwa mukwano gwa Wizo Wizo aludde n'abantu bangi abazze buzirwa mukwano gwe bayina ate abayimbi ng'oyagala omuyimbi asabbalale kwe kulaba audience ng'ejjudde ani Fisajja bayagala agiremereko bujja ate nekivulu kike ne waliwo abayimbi abayimbye ennyo ku bivulu by'abantu bingi ate era be baba bamanyi be baba era ab'amaanyi bino si byakugamba munno oludde okuyimba ate ewoono bw'ogenda okukolera erinnya nedda ssebo omuwamu ate era bamuwaddemu ennyimba 2 zimala waliwo abayimbi olumu Mudula yayimbye lumu Ninga Mudula w'amaanyi nnyo ku Gift of oyo alina ekivulu kye kijja yayimbye lumu Chameleone omuganda w'omugole yayimbye ennyimba nga 4 ku 5 ng'ate alina n'ekivulu ng'ate agenda yagenze Kiboga kulwavuddewo emmotoka ne zikaaba kati ennyimba 5 zabadde zaki nga Gift of Kado ati be bamayanja family twagenze bamayanja family Chameleone yataddemu nnyo okulaba nga omwana ekivulu kibeera successful kati omuwa obukodyo maybe yakoze bamuwadde ennyimba 2 zonna okuyimba ali kati omuntu omulala omulabirawo bamuweno ku jam session era yayokerera ebitategeerekeka ebitakwatagana ne bagamba ewaffe yo teri bantu bangi babuvunaanyizibwa abantu abaze okuyingira bayingirira bwerere naye eri omuntu asudde milioni ze 3 aggi ate otandika kukola bitageerekera ku stage Rocky yaleseewo okuyimba nga tazina ng'ayogera buyimba bwake olwamaze ennyimba ze 2 ezawedde ne bakuba ennyimba za King Michael ya King Michael yalina okujja ku stage gwomanyi oli okubeera ku stage n'alemerako n'atandika okuzina zake kuba kuona tojjako kuba nzine afuuse Queen dance oba King dance wa King Michael naye kati Rocky Giant mamujje ku kyomuleeta mu kivu yabaddeyo yazza atuuye ngalinga ava kukola dugundi duyiro ngayambalika n'akaveera kawanvu ng'atuuye yansanze mu baka stage kulabira ddala omuntu eyavaako n'asanga abawala awo abanywa sigala n'abasaba ku sigala paako nywi kulabira ddala yavaako kati ku stage oba olina omukontrolinga obutayonoona Rocky Giant si yasaza abantu ekibuye wano ekkubo wano katale wano ogwo omutwe guyinza osaza abantu nali musanzeeko wano ekibuye wano ate bajja batomera bonna kubanga omuntu yavaako ate akusaza ekkubo olaba naffe abalabu twekanza kugalaba emoloka ogyekanza niyo liyo yavaako ajja kulaba ngaeri ewala era buti mumwesiga empola nze ndera omulaba mu kkubo ewe ekibuye nga ataddewo vibe ati n'atusiba omulundi gumu ffenna ne tusiba ne tugamba mugambye yagenze okujja ng'ali mu kigawuni ng'atuwenye ng'alinga wava okukola dduyiro ng'atuyayi yoyo yabadde amaze okuyimba omuyimbi omulala ajja eyalemeddeko n'omuzindaalo ali mu kuzina mbw ate kati bali jjukira bali abatandika oluyimba lw'omulala bazikiza osobole okuvaayo otegeere nti nno mulala yajja yate abagamba mukube mukubanze njagala kuzina kyokka oba nakuzize tazina abo balalu 2 nibankubadde n'oli yagenze n'avuma DJ Nimrod yakyamuvuma nnyo naye kyamuvumya omutwe yamuvumya omutwe Nimrod ali mu association yange ab'emitwe eminene obuzibu nti yagejja nnyo ate gwe mweru alina fige yaba alina ssente abagagga ate nga DJ tolina gejja booti tubulaba kyakuvuma nnyo nezahalo teyakuvuma Nimrod bakyakuvuma nnyo tolina gejja nnyo bootyo ng'oli DJ olina okumanya nti nno kati engeri gye ndi DJ kankome kugejja kuno naye omutwe gwe gumakinga n'omubiri gwe gumakinga niyo omutwe mulisigama nti omutwe omunene gubeeramu amagezi ogwalumbuye gulimu amagezi Watolonye abalina emitwe eminene nga tulina amagezi tukyagera ebikwatagana mu Kenya so webityo Gift of Kado n'ayitamu Rocky Giant n'ayitamu abasigadde tetubalinako buzibu bayire bulungi nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala ebibajje ebitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet
bed covers ezomulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku and Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi Neketi Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU. Era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Kati Mickey Wine kintu kino nkigamba olina sho ffe tusiba tugamba abantu titokolaga ku sho talina nnyimba naye walagidde ddala abantu nti tolina nnyimba oze ku sho y'omwana bakuwadde platform oyimba olangereko ekivulu kyo watandise kuyimba nnyimba za Master Parrot muliro olulumba si lulwo lwaki ayimbezze ng'alina ekivulu kye kijja anti alina ezizi ayimba emiyimba 2 ezizo oba 3 alina kyoyimba za mulala gyoyimba ez'omulala yafa ogambye platform yazze kulangirako kivulu kye teyakiranze Chameleone teyayimbye ezize anti Chameleone anti n'oli kyati kyemugamba akoppe bano abanene nodde olina ekivulu yimbako katono abantu bakusigalemu ennyonta bagame ennyimba z'omusajja z'ennyuma tuyimba Master Parrot yafa oba omuvunaana kubanga nti yabikolera mu studio ya mukulu wo oba yali mu kibiina kya Firebase ekya mukulu wo Bobi Wine ebikulu kye yatandika ate Bukenya bwekyo omuvunaanira totalina okuyimba ennyimba z'omwana omulamu akyaliyo alina ennyimba ezize yimba ebibyo lwaki oyimba ezooli yafa Bukenya kiki mwagala yaluyimbye bubi ate naluyimba munange ezize teyazimazeeyo ate olwa Master Parrot naluyimba ne luggwayo kitegeeza zombi abantu basanyuse tebasanyuse abo abadde banyiivu teddala nze nzomu kuba abadde abanyiivu ennyo neŋŋamba nowulidde oluyimba nga ngamba oba Master Parrot yajja kubanga Master Parrot nze nali mwagala yali mu Firebase ate gye nali mpagira ebiseera ebyo ngira Master Parrot ankubira oluyimba lwa Master Parrot muliro Mikwine luyayimbe kati ne ku shoyo era ogenda kuyimba nnyimba ezoyo omuvubuka kubanga takyali mwana so awo nolabye nga tebizeemu bulungi engoye za wizo zabadde zitya waliwo wizo yayambadde engoye nga ziri mu $1,400,000 zonna wamu lulu yagiddemu olwasose olwabaddeko element nga lungole lwa plastic design ezo sizeba yazikoleddewo simanyi zibaŋŋambye oli yankuba akaba nagamba lwamazeewo $1,400,000 olwo Bebe Cool yamulagidde engoye gye yaziguze Bebe yaragidde engoye Jobless billionaire Jobless yabitugamba baba ali bwerwa ggwanga ali South Africa kale waliwo Jobless yagambye mbu Bebe Cool yamaze sindika ka message wizo okulinya ku stage kyekyamulwisizaawo Jobless alekali ali wizo yategedde nti Bebe Cool taliiwo Bebe yaguze emmeeza era mukyala we yabadde awo wonna tujja awo tugenda tuukawo nga bayimba akayimba ka Zuwena awo wonna tujja nyola ngoye zaawizo na performance so engoye ze mwalabye Bebe Cool azinamu omukono $1,400,000 sinze oli yakyogedde ekyo kya Jobless billionaire kwabaddeko ekizindalo kino kimukalakaasa nga kuliko element nga kuliko akakomano ku kundisho wansinde kamalayo mu mavivi wana wefunyiza nawo nga wakutuseemu n'engatto gakiki wano mu kifuba nga waliwo ekipande kya PLU PLU kyabadde wano ate bamala okugamba nti engoye Bebe Cool azinamu omukono noddaawo nga za $1,000,000 era yokayoka
yasoose costume yasoose emilioni meka 15 abantu bazze mu bungi ne bawagira VVIP nefuuka ordinary ku mmeeza wali ku mmeeza yafuuse ordinary naye ekyasinze okuleeta ekyo management ubundi yabuzeemu awo nobati yabuzeemu naye kyabadde nnyo abantu beetegereze nnyo ekivulo kya Lydia Jasmine kyali organized nnyo tewali munnamawulire yakkirizibwa okuyingira mu VVIP mu tables obuzibu babadde bamawulire kugendayo abamawulire bakyefuze abasinga ekyokubiri hadi n'abaguze emmeeza abatunye Bebe Kulu yabadde taliiwo nga naye yaguze era wabeerawo abagenda ogibeerako Spice Diana yaguze emmeeza ali Amsterdam era ina abantu babazzeeko naye abantu balese n'obutebe ne batuula omu nga babujja wabweru kitegeeza nabana babadde bali ku miryango nga tebabuuza nnyo nti gwe gyogenda olina kugamba omuntu naaba nga eyabaddewo ate eralikirira essimu y'okugimuba ngera weebula tamanya nti oli yagitutte kubanga ababbe b'amasimu ne mu audience mu VVIP babadde mu ngero omulabira ddala nti oyo mubbi ate omutwazi omulaba entambula enfaanana nga talina tebo kwali naye nga akkirizibwa okuyingiramu ekyabantu mu kikomi newankubadde bamaze ne banyumirwa bulungi VVIP yanyumiddwa bulungi Wizo yakubye omuziki sound yabadde clear jeje sound ne wali ne bateekawo kyebayita semi live music yavaayo bulungi tubulaba nze ngamba abayimbi mwagala okukola live mbu mwagala mukakasa abantu mbonze manyi okuyimba live nga tebijja kunyuma nekikulya naye semi live ebeeyijewa omuzungu waleeta semi live n'ayongera ku tekinologi aliwo kitegeeza alina ensonga lwaki adibya oli omukadde kitegeeza kino ekipya kisinga ku kiri ekikadde music yavaayo bulungi ng'owa ku CD omudigido ne gufuukira ddala omudigido oluyimba ne lutandika n'otegeera nti luno lwe bagenda okukuba olwaivu tosobola bitegeera oli amala biyimba n'ogamba abadde agenda kuyimba obadde lwe luyimba luno endulu n'eryoka eva naye wali obadde oluyimba olutandika oli amanyirawo nti kalino lwe luddako abantu abazze bonna bonna abangi bazze bakimanyi nti nno rediyo yaffa kitegeeza abantu bazze lwa Wizo era Wizo nsinzira wano okugamba nti kati otegedde amaanyi go bazze ku memories of good life anti ngera bamanyi nti omu yaliwo Wizo yagenda okubiyimba radio taliiwo naye babadde basinga yimba paati za radio anti abantu ze bamanya teza Wizo oluzungu lwatu balumanyi Wizo ebiseera ebisinga yayimbanga luzungu kati gwosobola obiyimba gulawo nyini eyasoma olina nedduguli mu mawulire ne bagamba muno yimba muko paati ya Wizo ate radio mwangu nnyo okulipulesinga ate Wizo si kyangu kyenjagala abantu mukakasenti nno njagala abantu mukakasenti Wizo muyimbe era mwabadde bali eyo nga mumunyooma mulekerawo amalala gammwe maloterezeemu kiri nti radio twafunye abantu abafulumiza amaloboozi ga radio netutajuliririra nnyo radio waliwo omwana gwe bayita Viper oyo mwana yabadde awo kumpi nga abeera mabega wa gundi oyo mwana yayimbe bulungi nyeje bulungi paati yali ng'ate waliyo ne gundi ono waliyo naira ne bamuyita Melody naye ng'ate yali mabega w'oyo ng'ono wayemererwa n'akakasukawo kati bagende mu studio kale oba mwangu wakuddizibwa balungi bakoze ekikola ekya show ekyo tutabadde tutasuubira na kusuubira ekya show eba show anti tutabadde tetusuubira na kisuubira ekyo anti kati wulira ebintu bya radio byangu kuyimba ebya Wizo si byangu bino mbyogera through experience ebya Wizo si byangu nti radio kati wali omulala jayimbe paati ya Wizo ayinza okugalangatana oloboozi luzungu bana bakitulamu awo bakyegezaamu si bangi olwamufuna nti okupozi ogenda kukola nti mana nnyina olukuŋŋaana agenda okukola eringa wokaabutu interview ejogera n'olwo oluzungu lubuliraawo mu ebyo makowakowe abo era luba lutuufu genda ku lyrics ku YouTube gye ziri ebigambo nga byatukola era ye endowooza gy'oyogera ebintu by'olowooza ebyo bwe nali mu kyalo bwe nti bwe nalowoozanga nga fe tumanyi nti nno oli wagamba zigira talinani printer nga tumanyi tekino kikitegeeza ne munnange bw'okula n'ogenda ku YouTube n'olaba lyrics ebintu ebyo biba birina gye bitegeeza era baba biyimba tebavuuvuuja buvuuvuunya olugambe olugambe hot this year oluyimba luyita hot this year naye gwe wali ogamba oyimba birala kati nawe olina endowooza eya mukyalo enda gye nalowoozanga we twawuuniranga ennyimba owunawo
sina kuwuuna gwoyimbawo ekikyo kya Luganda n'ogamba nti nkimaze misege bagamba misege naye bali balina kyebategeeza kati gwomu kwabo abagamba nti ebyawezo bigambo biri awo kumbe ebigambo gyebiri ne lyrics gyeziri omwana gwe bayita Viper ne Melodic bakubye ekintu kale bagezezzaako kubanga toyinza gamba nti no beyikanira ddala ani omugenzi King Sawa yayimbye ate yabadde oli yaluyimbye omu libayimba ekintu kya radio ekyo bakigezaamu abantu bangi naye bonna ne balemererwa nyono omwana wonna amutwala obudde n'omuwuliriza Viper omwana yakikoze bulungi performance ya Wizo yabadde etya Wizo yalinye ku stage essaawa 4:30 n'atukuba non-stop okumala essaawa nnamba nga tawummudde ate nga kuba dancehall music yekka yakabaze n'amanya nti kati wano wendi nkyalina amaanyi vibe ekipawa nkyakirina kasooke mbakube dancehall zitambula n'amala n'avaawo naye nga buli luyimba lwaleeta enduulu mu audience bukulu luyimba olujja abantu nga balwaniriza abantu bayagala nnyo music wa Good Life abantu balina ennyimba nyingi ate nnungi abantu badde basanyufu balina ennyimba nga zonna kumpi hit temulimu zaadiba hit abantu babadde basanyufu n'amala session yassoose ya ssaawa nnamba awo Dr. Jesse Camilio n'ayingirawo ate n'akikuba bubi nnyo n'alangira n'okulangirira nti nno kino kyemulaba kino biwero tugende kuserena mwezi kuserena zenzija ngenda kukwata ekyapa kya music wa Uganda nkibakubire ku mmeeza mukakase nti music wa Uganda w'amaanyi ye Camilio oyo nakuba ennyimba ze nga nnya nakuba ne loli yimba ne Wizo awo ye n'atema yabadde agenda Kiboga n'alumba ekibuga kuba yatuuse sanga 8 yayimbinga saa 8 ekiboga zeze sawa zeyo mbyalo bezo sawa kati bayimba atawo n'akomawo ne session ya reggae yakubye ne reggae session ati ayina reggae nyimba za Good Life reggae mungi breathe away mwabadde nezizuwe lwakyo nnumya ngamba nti bwoli nange bwendi nyingi balina reggae mungi nabo nyingi ziwera bayidawe nakuba session ya reggae ne collabos egundi eyokubiri Afefe Busi ne kayingirira mu collabo Afefe Busi yayimbye be basembyeyo bagadde show abayimbi bangi ababaddeyo nga tebazze kuyimba nga bazze kulaba teri muyimbi yayimbye n'asaba ssente bazze lwalaavu gye balina eri Wizo teri muyimbi yayimbye n'amala n'avaawo n'agenda nabasikaddewo obadde buli amala okuyimba yanoonya bwe yeekukuma mu VIP ng'atuula wali n'afuna ba Jobless Billionaire obadde bali mu VIP balaga ssente wala after ali Jobless naye ssente ayina musiraamu obadde banywa soda naye omanyi nti mubayimbi Kabaka akikoze ebbanga yasooka oyimba naye abeerawo paka nga omuzi ate nga tatudde ng'omuziki agukuba Kabaka yakikola nnyo Banina Rose Lydia Jasmine awo bonna awo teri kuvaawo nezireeta Zuwena twali tusigaza abakazi babiri abakulu abanyirira Zuwena ne Zali ebya Zali biri ne Babbi naye akyanyirira tulibona babiri bana yemuleeta oluvannyuma ndikubona abasinga okunyirira betubadde tumanyi nti no banyirira nnyo agwogenda tu byono nange nja kuwa abanga ababiri abasingo ate gojja okuleeta egundiyo kati tekanze nyimi abanga kati tumanya abakazi babiri abasingo nyirira era balemedde kunyirira mu Uganda netugamba abakazi abo tebakaddiwa Zali na Zuwena ninga biga wali Zali bamukoye ku bifaananyi nga afufunya dde olubuto netumanya nti yayise vivi natunuulidde Zuwena ng'abawala ab'emyaka 3 ate ogamba nti nate be bakulu ku ye ayinayo ekyolubuto ayinayo ng'ekya Zali takirina akyali kuolino tayiikanga era ensonga lwaki bebekulu baŋŋambye nti bebekulu obudda oluvannyuma ddakiika 3 aweereza ka message simu alo bebi oli otya ebyokunywa biweddeko ono ye musoga ono mukwano gwo ye omulimu gwe n'omusaba content kati nti nakuwe content w'okumukolo tamuyina
Mimuli mugogade. Abadde ali ku live nga atuluza kamera ali Zuena okka. Eri bebe ku bida kwalabira. Namanya ndo kano kawisi kaluddemu nnyo. Nnyo kaluddemu. Akakyusa akalala. Nayi love. N'omusabe yabadde ku stage talina kyalina na kimu. Mami wa soda Pepsi. Yabadde alina okubeera ku Zuena. Nga Zuena alina abamukuuma basatu. Nga waliwo Kobula ya muliraanyi. Waliwo ali emabega. Ne wabaawo n'ono Emma. Ali wali eri. Ate omusirikale wa. Andi beebo. Kobula. Owala sitamutambulirako nga yata ali mabega waayimiridde. Nga waliwo ono omuto akuuma Alpha. Lumita Emma. Nga ali wali eri. Yatunulira ebyalinga alina kitangaaza kiti. Nga bonna tebalina kye balaba era n'obabuuza ebyabadde ku stage tebalina kye bamanyi. Bonna amaaso nga gabali ku Zuena. Ekyo babadde balina akayimba ka Zuena kokka. Abagamba mwera Zuena. Mwebadakira mbere yo muli aserera gavumenti. Tufuna chance tuli mukuba ecupa. Mama, nga n'ogeza n'omukwatako bukwasi booti. Halikana kale bugundi Kobula akuba omumiro mwezi mulamba nga tomira bakuyisizamu olupiira nga luyisa mu lubuto oluteekayo emmere mu lubuto akubirawo ng'atabe emmundu buno bumpi bwe bali babiri nga bonna bakuma omuntu omulungi mulabe edduka Ye Bukenya silent majority. Era ndi wa silent majority. Nange kye nalabye nakirabye nange okumubuuzaako Zuena ate nga mmanyi namaze kuyita mu protocol. Ngamba Emma anti njala kuwe nangamba Kobula jangu obuuze n'indyo kambuuza era nenvaawo sireta bizibu olowooza nti atenye bebukulu abuuza ate oyo anayinza obutandaba bulungi nagamba ate oyo ani asembedde awo kubanga obwedda ali musoga bwedda kyakola gwe mulimu ogw'omutwe gwalina akutunuza kamera mu omaze omukazi yabadde anyirira bagenza okuyikuba akayimba ka Zuena kamera zonna neziva ku stage nezitunulira ye neziva ku muyimbi neziva ku bayimbi nanyini kivulu yayiwandiika oluyimba nezitunulira ono gwe bayimbako n'ayimuka yagenza okuyimuka wano nga weerere tewali ngongoyi ngoyinza ogamba nti tazaalangako wadde akaana akato era ng'ogamba abantu nti nno yazaala Alpha awakana ngoyinza ogamba omwana gwalina nnyo wa mwaka gumu omubiri omukazi oyo gwalina bebekulu mumulekaawo agali mukazi omuveeko mumulekere ddala ayagale mukazi we omukazi omulungi anyuma okulabako security olaba gimutaddeko nga taliiwo security tebitangaaza nga weebiri Kobula kanenzo gamba ndi Kobula omubuuze nti obubuuzo ya performance ate nabikubuulira ng'ono waafunirako ekizibu tebamusangawo ate yazze avuga emmoloka era nga beebezzaayo bokka emisinde adduka buddo sebiseera ate nga gwadduka amusinga n'amaanyi ebyabaddeyo ku saidi ya Zuena awo nsaba tuveewo nkulaba tolina ssanya nange nkulaba era essanyu lyettono kati essanyu olipimira ku ki essanyu lyettono numizibwa wanfunira wa ayagala nnyo mpaano ow'emagere nawe onamwana kakitandika omwana naye ow'emagere nze ngaani gwe nyemmere y'omusana kakati tumaze okufuna ku performance awo ye kambuze katono nnyo nga sinirabira kino ekivulu kyo Bobi Wine yakitimbye nga watera okuteekayo abayimbi simanyi naye nga kyemmanyi nti abayimbi bonna twogere bye tulabako Facebook tugirinako bukakafu atera okubateekateekayo awo naye nga kyemmanyi nti abayimbi bonna n'abatabadde ba Alien Skin bakenzo bonna batimbye okulaga oli nti tukwagaliza Fiki Gaza yayimbye yagaddewo nzigale yajjidde wali wasema ne bamuwaamu n'agamba Mr DJ kali akayimba kadda akabangi Fiki Gaza yazze kulasti yatuuse essaawa nga zigenda nga mu 6 yabadde ava mu zishows eyo yazze n'abantu abawera 3 Alien Skin teyasobodde tuuka yazze Wizo yayingidde mugundi Wizo yazze n'abantu 6 nga ade ekiro tasobola kwewumba bwati ngaali ati abantu 6 nga bamugaadinze Wizo teri byakutusirwalirako ngu ate waliwo oli amukubya ecupa ng'ajja kupafominga bamugaadinze bayayinga bonna beegaaya nga tosobola musemberera n'oba ofoota so abantu abayimbi bonna bayagaliza nebekola bamunogi
Wama tegedde lwaki Bobi Wine yadde taba postinze waliwo owa security we gwe bakutte gwe banoonya kati tasobola kugattika nsonga ate zakunoonya muntu gwe babuzizaawo ate ku bivvulu ndozolaba yadde yamutaddeyo naye nga twabadde nnyo koono Akileo Kivumbi is missing tukiyise nawo Bobi Wine gwe yabaddeko ennyo leero ekivulu kya wizo ne kibanga kya isaawo era nakyo tekigamba bakuma ddementi omuntu ngoyo mumukutte omutwale mu kkooti okusinga omubuzaawo amanya omusango gwe ensi ey'okubuzaawo abantu si nnungi abantu baba batyamu bantu era omuntu abuzeewo ate ensi tugamba nti ya democracy so omuntu bwoti oba omukutte ng'omanyi nti alina kye yakola Yekomoredi Alex Dogo City Karamaji ye bamuta naye oli akireewo akyabuze that is why tunoonya wabadde abaana bawala ekivulu kyabaddeko kye bayita abaana abawala abanyirira abakadde twakoma bbala bakuwa ekipata ya zali abakadde kino kyaddeko abato kino kyabaddeko baana bato katugende ku gundi ku mama wa radio yaze mama wa radio omugenzi mama wa mayanja yaze era nabadde nsuubira nti bajja kubeera babiri abo balaba batatambula babiri mu biseera by'okwekubagiza mama wa radio bangambe nti nali ggulu kalo kiyayogera kiyakubamu enjo ogundi njagala kasente ka poloti waliwo abamukwata ne bamuzingazinga ne bamuyoola paka ggulu era nzo okuvaayo nazo alizo funa yakasente yo baba bazikuwadde ezo tezitukwatako zino ez'ekivulu zino zino kivulu alinako share ekyekivulu alinako share tuyinza okugamba nti omutegesi nakwatagana n'omuyimbi nti katumweko 15%. Nafunayoko nese ebisatu 5 gwotwale zonna zonna eziva mu kivulu. Ebisatu 5 teyagala nti ayagala za kivulu. Andi wozogera ng'ekivulu kye kigenda otuuka gutumanyi gye byava. Tubeera na information. Mpa info. Omuntu aleeta obutabanguko ono bamuyita Frank. Muganda wa radio mutabani w'oyo omukyala. Ye script maker Frank. Yagamba mama ye yayisa abamawulire kugambe anti kati bana bamawulire we bagamba bano bati twagala kujja kubanga batwala ekirabo kyente nakiraba nade batwala entenge erisofu nobati yatwala entenge erisofu eriso lyali mbufunga tera bango najamba za galubini abana we bagamba bagenda olokola olokusiima ne balage maama nti no twine ekivulu nade mutabani otagenda kuyimba yafa naye good life yomu kubali ba CEO so twali tusaba oberene ku kivulu ngo hyping show banga abantu balaba nti nogezeko ne woli balaga nti no munyamuli wa mutegeza na bali bajja kubeera ko ne kibafuna yes kati bategera nti bajja ono Franka agamba mama omanyi nogwe mukisa gutuyina yogera boti ne boti twagala take ndukira radio bamuzika kwa 5 kaploti keya udde ku ploti eri ewali ennyumba ya mama awali ennyumba ya mama kati yagamba yagala gula wano agattewo which is okay nye gulawo nga gwokolereddewo kubanga yandikolereddewo yafa sikugamba nti nosaba milioni 3.5 kati bannamawulire we bagenda we bati baali bagenda kukola ka interview nga katonotono kakulisivinga birabo mama wa radio agamba yine ensoga zange bannamawulire mujje yennyini mukamwake yakyogera nti yine ensonga zange zenjagala okuyisaawo kyobolaba ono yamugamba nti kati gwe oyagala bakukolere ki gwe obadde oyagala ki maama neyetotola si mu bubi ye nga maama kyalowooza nga gundi yaweereddwa Franka yabala omupiira gwonna kwe kwogera ekyo mu kivulu kyoli kitegeeza nti fe abalabi tugamba nti ebyo bisabye olw'ensonga olabye nti ekivulu kituuse abalabi mwe kyemulowooza era kikyalidde kituufu fe tetugamba nti nno nedda maama oba osusseemu kubanga olinga agamba nti nno n'omugenzi agenda kuyimba no wabula oyinsobola ofuna ka percentage ate twagala nnyo bakiririirya nene ya complaining nti ne bannange mumpeeyo ku kantu kubanga alina abaana mpuli 3 twagala nnyo tutunuulira nnyo ab'abaana batunuulirwa nnyo okusinga ggwe maama kubanga ono gwokuze
abaana bano omusingi gwa gulina okuba omwerufu mu maaso. Naye tulya n'ekirooto kya maama bayagala wafuuke kya bulambuzi awo. Ate ekyobulambuzi bw'omanyi nti nno maama yawulira bubi nnyo nga conscience tawaddeyo ssente. Conscience yawayo ssente yakyala bukyazi. Naye leka conscience okujja obuziku kijja ekyo kika kimala nogamba alhamdulillah mwana wange ali ku mutindo gwa nsi yonna kubanga conscience muyimbi wa nsi yonna ekyo kika kyokka okujja wanga ekyo si museum nti buli ajja alina okuwaayo ssente yagala kupayinga tribute bagita tribute kandi yagala kumpoza tribute kujja kubanga abantu bangi nnyo abaafa mu Uganda nejjajjawo nga mwali conscience yali nnyayo yali agenzeeyo kitegeeza wabazaawo si maka ekyo nti azze totunulira nnyo ssente mulimu ebintu ebimu ssente ng'olina okusokozesa wabbali ogamba onaze yaani nti conscience muyimbi waawa mu Jamaica ali ku mutindo ki nti waamanyi be bamu ku bato ekyo kakikumala nti omusajja omu ku batopu mu nsi yonna yali amanyi omwana wange ekyo kika kimala naye mbu yawulira obusungu ngalabira ddala okukyala ku musazi olwokuba tebaleseewo ssente. So katuwana ekivulu kyawedde kiggwerawa kuba ettaka ffe tulyetaaga. Ettaka mulyetaaga bagenze eggulu bajja bawase twaziwadde Lilian singa tebavaayo twaziwadde Lilian kubanga ne Lilian kushoya badde kuyewa mulabi bannange amulabye performance bulungi alina eddoboozi ddungi akadiye n'eddoboozi lye alina eddoboozi kafaanana okuba ka baby mu maaso olwo neno wansi mulabira nti ayiise omulaba nti ayiise kakyala katono wekati kutula ebyayambala tebinnyumira nze ayambala nnyo ebintu bya ofiisi nga tajja okuyimba ebintu bya ofiisi ebyo empale n'obukooti katombi gwaliya ne bagala ayambala engoye ki bannange ayambala oba ngaazawe wakira ayambala engaazawe kiriya n'omubiri gwe omutono ate talina kabina naye omusajja gwe. So maama radio omugenzi abannayuganda mwebale kyenjo bagamba legacy y'omugenzi esigalawo n'omulamu kati era asigala n'omulamu yeezudde kubanga nkiwa Nobert yawa wizo sente ntono ekyekivu alina okuba akigula sente ntono yakigula sente ntono olw'ensonga yalinga omuntu eyagwa ng'era abantu bagamba nti oba oyagala okulaba wizo ku stage kwepangisa kamiliyoni era ejja kujja ng'ennyongeza yakikola ne kati abantu bategedde nti wizo astandinze yekka akoleyo zi extra zetagisa extra enyuma nnyo nga wajja kino ekivulu bagabane ne maama ne Lilian toddamu kuyingiza mu bintu bya maama ojja kukola ekikyo sente ozirina tegeka wizo omugambe kati mwena kolera kya ekintu kya maama kyangu nnyo okukola tuyinza okugamba nti no tukoleyo ekivulu abayimbi bonna bajje tumanye nti maama ajjakufunako percentage bitu kubanga mulege si abagenda okuyimba ne wizo abajja kuyimba ng'ekivulu kya kutereeza bulamu bw'abaana baani ekyo n'ekyo no kyeyeteereddewo ye nga ye planningide ne producer we ng'ojja okitwaleko ekitundutundu kumbi Filipo kino promoter yakiplanning anti kanate koteeza kyeteekako nti oyagala nnyo percentage nga kitegeeza promoter waba yajja n'ekirowoozo kikyasobola oyamba ataliiwo n'aliwo anti nesi yampaka kati extras we Franka ekyo nakyo kigwe Franka ngani yayimbe Frank ensonga za muganda waziri wakati Frank ayimba nti ayimbe n'ennyimba zinako obuvunaanyizibwa corporate twagimuwere teteri ajja mumukwata agenda ayimbe ebyamukulu oba mutowe afune ssente agambe wizo ndi gwe jangu onnyambeko nze nja kusasula bweziti mbadde nkugamba nti wizo bateeka okubanga bamuwadde ssente ntono ntono nga nno bati womanyi bapromota bagezi bakozesa advantage agamba nti no tokyali mu bantu ngenda kuzzaayo bugezesa biyinza okunsala kiyinza okukwata butafunamu naye gwe nja kujjamu onaali 10 oba 15 ndina okuba zasukkawo sirowooza zasukkawo sikisuubira alina okuba asereza olaba alyeni gwe baali bawadde 15 ku freedom city ate nga alyeni yalina ekibuli n'amaanyi we bateba bakwata offside kubanga omanyi kyagamba alyeni gundi abitex ekivulu tuyera kirangire ennaku nnya abantu we batajja alinagamba kandi ezo
kati baba yimbe baba bagala ku legacy yawe kubanga standings ye wizo nti gwafunyemu wategede nti abantu bakyakwagala kati bibona kokkola emyaka ejijja manya nti nno naawe osajja kudde weeramule Kyendabe mu Uganda kati buli kimu kisoboka nga amawulire weegali wizo yasooka kulabikira ku Fangoni nga avuddeko kati kyekivu kyawedde ne bamusaasira n'abalala nga tuze tubalaba aliyeni bonna bitandika n'amawulire ne bamusaasira simpase abona bakola simpase ne beegaana ngani olwo yabadde ayingidde mu bintu bya zawi muyimbiwo yeeripa nnyo mu bintu waliwo sindi bato ya sindi neya shiba oyaliiwo naye neyeerippako ku masanjalaze age kakati tugende maaso n'emboozi oba tugende ku kirala Naba yalo asebonza afuga wano wonemerera wano mu recording bitema computer tompona mbagenda okutema kumanyire njogera ningamba kale wano njogeddemu mala kyo obuddebo surprise abamu ekivulo kyo kyatambudde tukuyoza wizo tulinze kulaba obulamu obupya sinayo kulaba wizo nga ate bagamba mbu sima tebitambula mbu simanyanga simanya ezo sente zizabadde nyingi zadde zamukomyawo mu bantu bagenda tandika okukola ki okumubuukinga kubanga balabye nti nno waliwo n'omuntu omulala asobola okuyimba nga leediyo ate ne bakitegeera nti nno abantu music bamwagala kubanga obadde buli olujja enduulu nga zikola ki stress yo yaweddewo zikyasula bintu birimu stress ebyo mbuzima ali stress ayongere n'okuwandiika ennyimba kubanga oyo mwana omulaba ayimba oyayimbe naye vaipa hanganyi newiza akayimba keke yayimbye akapya sikabi wiza so yimba yekka agende maaso in fact wizo yimba wekka ayimbe yekka kuba tunaziza bano bana abayimbanga bigenda kwongerawo debate endala ayimbe yekka obulamu bugende maaso teri kisenge manja family yalaza amaanyi amaanyi baba amaanyi myezi kale ba amaanyi era abanyuma Palaso yazze n'akikuba bubi nnyo negomenti Palaso w'amaanyi okusinga mukulu we anti kati lwakuba nti Palaso kati essaawa zino ye yalina ennyimba mupya nti zize yakaziya ate za mukulu we enkadde n'ekintu kyoyogedde weetaaga n'ofuna amazzi n'onyumunguza akamwa n'owanda n'omaliriza okuwanda ate ne weetonda neetonze akamwa kebooza na sabbuuni n'akamwa ko keetaaga n'akukoza na sabbuuni neetonze n'otekamu obunga n'otekayo amazzi n'okulolo kankyuseemu Palaso w'amaanyi okusinga omuyimbi wo kyoba oyagala nakyo kisobola okugenda nakyo mu maaso bwawuliragadde nakyo owulira tekikuwa emirembe no problem Jobless ngale sebu byabadde akola asembedde Jobless obadde ogamba ki andi bwobola baga kikuwa emirembe kyoyogedde ng'owulira ogenda kuva wano ng'olika ng'owulira ogenda kuva wano agenda abo banyininyini bamwerijjako ne bamulemwa abakwadde ku kivulujjo she eyokubiri bagiddukako badduka kwesooka eyokubiri tebagendayo kiri ku likodi owoli omukazi gwobadde owaana akiteeka ntiisa paka kati tujja kuba tuddamu okukwatagana tuli kusula moto owemagere 0779 21 41 kyekangu giddemu 0779 212141 njogere na mu luzungu call me on business issues when you want love me I don't have money power tone nyamba opaninge kyusa mukono balabe ku motoka eze ziri awo omaleyo twaleko ne kaya akamotoka kali wali wano we watu wano one from here from there the motoka zizo zi Forester zizo ne yabo Kenya yiye motoka Kenya javuga ennaku zino Bukenya kati singu muntu ajjanga akuwa mu sente mu iyo motoka yeyo era njivaamu zekyobula banze mu wiki sivuga motoka nga mirundi ebiri mu wiki mu wiki nvuga motoka mulundi gumu nga nkyuka nga ngenda munda so Bukenya so kuguze motoka yeyo ku namba y'essimu abirenga akuye bikwata ku motoka naye nga amategeza ntusinza no kusula motors ali tuberanga tubutikira ensi yo naze lujja ne Bukenya media tubebaza okuba nti mutugoberedde era kasubire mufunye ekifaananyi ekirungi ekyabaddeyo ku show kifaananyi gwatabaddeyo
ofunye ekifaananyi ekirungi osobola okwongeramu ebibyo manye okweyagaliza si kibi olwadde ziwena tanyirira awo ne bakuvuma tegeeza abantu ku Nakivubo Stadium oba Ham Stadium emipiira gyakubeerayo emipiira gyatandise Super League tiimu zibiri za confirm zigenda kozesa kisawa kya Nakivubo ng'okukyalizaawo omuli URA ne Express ge maka gaabwe kati ge maka gaabwe URA ebadde ekyaliza Nambole, Express ebadde ekyaliza Wankulukuku bonna basazeewo bajje ku kyaliza Nakivubo ku kapeti ku mataala tujja nyumirwa ogw'ekiro nnyinyoka wano nga ngenda wali ngulaba asooka mu jiimu nendaba omupiira neneeyongerayo ne fayino ya gundi ya Super Cup basiime bagiteekaawo basabe omugagga bagiteekaawo ayi talina buzibu kubanga kati nategereddewo kasanalebye nga bagambe mbuno Express egenda kyalizaawo nemanya nti Kirumira yabipanze anti mugagga Godfrey Kirumira wa Express nnyo kuva dda wa Express ate nga Mvira waliyo Mandela balinanga embiranye edda mu 1997 na 95 embiranye yali y'amaanyi y'abagagga buli omu kweragako Kirumira Express Mandela ono ow'emipiira Oil wa Villa Sekayasini ayagala nnyo Arsenal kitegeeza ebyawano agenda kufuna bufugi ttiimu Arsenal afiirawo abagizi ba Arsenal tebaagala nnyo KCCA abagizi ba Arsenal balina ttiimu gye baagala wano abantu baava ku mupiira gwa wano badda ku gwebweru kati ogwa wano tuli mu kuguddamu ku gwo baagazisa kyemmanyi abaviira baagala nnyo Chelsea olwakuba bambala bbulu bonna baagala nnyo Chelsea abaviira abo Seeka Yasini tomubuulira byawana agenda jasi bugenda muyingiramu obuyingizi Seeka Yasini alina kaakola akansesa omanyize ndi wa maaniyo kati bagenda ne batukuba omupiira n'apositinga nga kalofuna ssente ng'omuweerezanga ka message nga Arsenal ekubye maaniyo alina okukubira n'agaba naye nga nakuwadde nnyingi nkayizaako Mengo oyagala okumufunako ssente atabisi simanyi byawagira muzibu okutegeera naye ng'omupiira mu ofiisi gwe mweguli oba alaba gyonna muzibu osanga sunscreen nga yeeraba yokka ng'ali abali mubiri alowooza ssente naye yasiire ng'oyagala omufunamu ekirungi Express Arsenal ekube maaniyo twesunga okulaba buli activity egenda obeera mu kisaawe Nakivubo ne final ndowooza ya Champions League banaatera ebiscreen ebinene byonna ebinaabisoose okulabibwa waffe weetuli omwaka ogugenda otandika season egenda otandika mwetegeke okuba nga mugenda awo kumpi gwebeerawo ng'omanya bumanya abali bakalubirizibwa ogenda e Nambole ebeera enino bakalubirizibwa ogenda wa omanye ki ekinaabeera e Nakivubo ku Ham Stadium nze Lujja ne Bukenya Media tubatadde